ebimu ku bijjukizo by'ekibuga Kampala the Clock Tower emaze mu kifo ekyo emyaka 66 eri mu kumenyebwawo. Tukubuzizaako nnyo amakyago leero nga tugamba nti Mukama yebazibwa bukeseza nate obwaleero nga tugamba tugenda mu maaso nga tukuweereza Omunnyo Ku Makya Charles James Senkubuge twageze ekirere kirungi ennyo eky'obutabeeramu nakyekubeera kyonna ekyokubanga tuyogera ku nsonga enkulu ezitukwatako twaniriza nnyo mu kyala Nakiwala Kiyingi ndeza kyekiranga ekyasoose ku Salt TV tugamba n'ebirala mubireete musobole okugenda mu bantu nga muli ku media house erabibwa ewulirizibwa ate ewulirwa. Lwaki kubanga ffe tukozesa mukimanyi bulungi nnyo Salt yokka ne tujuza Nambole, tukozesa Salt yokka ekana ni mukimanyi ekibeerayo every day, sijja gamba na every Sunday, mukitegera bulungi. Therefore mujje mutwegatteko pate etunyumire bulungi eyakalulu kano akali scientific and electronic. Amanya nga kugambye sirinzeka babuzeka omulayo wa Salt TV nange nyongera okulamusako na Joli wasota sebo wasota nyabo nze Muhammad Wamala nange negasne team ey'Omunnyo Ku Makya kulabika ntukwasaganya ensonga ebintu bingi kati akaluwe kagenze weewo tekyali kuba nti ate gundi atakoza atya. That is the way to go. Bantu balina okubanga beteekateeka walabe enfufu gye basiikula ku lunaku olwokubiri nekyali kitire ekibuga kyasiba kyonna nga kiri ku bunkenke ate teri yafutyanga munne buli omu ng'akola bibye naye ng'olaba nti waliwo order kubanga olaba president bwe yali agenda Entebbe nga FDC bali awo yabayitako nga atalaba kigenda mu maaso naye baali bagala kumugwamu ko poliisi musaagira ku kirala tetunagagowa ku mirimu wano. Muhammad Wamala, it's not part of our news naye kiri mawulire. Clock Tower inemenyebwawo. Yes, Clock Tower. That is the way to go. Where to go? Wow. I disagree. That's the way to go. Ekigambo kya mukwano gwange Jeno Katumba Mala, the new normal. Kirungi. Normalcy. This is the new normal now. See where to wetambula. Do we have to do away with our history to create new things? Kakati. It comes a time nga toina kyakola nga option eriwo yakulabika nti bino ebintu either abazungu bakikola batya nti London Bridge ekyaliwo houses of parliament nga bwe zaali bwe ziri the Big Ben esawe yaabwe era bw'ogenderera nanolaba ku Big Ben oba tonyumiza tekibaganye kwongeramu bipya nga London Eye n'ebirala. Lwaki kyaffe kitubadde nako monument myaka 65 gye tubadde nayo ekkubo Eiffel Tower bo bakola batyo kuba nti bisigalawo eky'Amerika bakiyita batya Statue of Liberty bo bakola batyo kuba nti ebyabwe bisigalawo ne bacreating ebirala kakati awo seriously tetuna space yonna bwe tubadde tuyinza kukikolamu essawa ya Queen eno nejja mu kintu bwetwogera ku kyaggwadda tulinga baatisi kati aboogera kuteeka eryamaledde okubakwatirayo naye bajja bayinza okulizaayo. Neebuuziza bwebuuza seriously nze mbeera Makindi ekkubo eryo eryambuka Makindi baliyita Mubutu Road. Lwaki Mubutu Road? Kubanga buli Mubutu yajjanga e Uganda ng'akyalako mu command post ya Idi Amin Dada. Buuza bannakampala babuuze command post ya Amin Dada omanyi weeri? People don't know where the command post was. Nibandyagadde okukyalayo State House yaffe y'Entebbe twandyagadde okumanya nti Obote yasulanga wano mwagimenya ne muteekawo endala. Twandyagadde okumanya bana Irule bwe yatuuka mu State House ekitanda ye yakiteekawa mwabimenya. Godfrey Binayiisa yagamba nali mu kadirisa nenengera akakazi akakabuto ngagamba twagala Lule nenjagala okukakuba ejjinja naye ate nga nze president yatuula luddawa tetumanyiiwo. How can we be without history? Kakati awo bwe buzibu nti kino bali basobola okulizavinga mpola nenoza planet yakuba already ngina kubanga itawo kiri wennyini. Pride Theatre yaffe mwagimenya nange gye bayinza kukibypass. Pride Theatre amaka agali mu kibuga ng'abeekwanira mu Pride obamanyi obungi teriibwo. People would like to revisit. Ffe tobeeranga awo ku Pride abayindi ne bajja bukadde naga nti kiki nti this is our club. It was Rohana club. Empaga yaffe yali wano ontegedde kati nga gwe gy'obimenyawo ebyo. What a country without history.
Ndoza renovation yani badde singa nasanyukira ekyamakerere bo kye bakola okuzimba ya Muteesa. Ennyumba wano Muteesa we yasula. Nze bwe ndali Makerere nasulanga mu nyumba Nyerere mu yasulanga. Ku CCE. Nga tusulako ne Grace tuyaguma nawe. Kakati efe lwaki ebyaffe tubimenya bumenya. Essentially nkirabi wano I felt so bad. Tubadde i Kampala aweddeyo bwe tutamenya awo tetuna bwe tuyisaawo kkubo naye nga ate buli omu abadde amanyikira okutawa sawa ya Queen ku sawa ya Queen nga buli omu akimanyi myaka 66 gye kimaze sinna kibeera siwa nnyo banjogera nga mpabutwa si butwa kubaira ye plan gye bakigiraawo kino okugenda kikwate wa mukwano kitambule kigende katwa almost bajja kugerako kagaba road katono bakatereeze bagende wa nenga yisa ya Queen eweddeyo yo era bikanga eri ennyumba ya block yasooka mu Kampala yawona bayimirako naye era fe abaliddwe mu kibuga tumanyi nti si bwewo ennyumba ya Lugaali ogimanyi kwerikodi Kampala bagisengula nera bagitereza bulungi nga bukyali ndowooza bakyusamu kyo ne bamodifying ne bazimbawo ekirala ekye naye nga teyali awo yali waggulu ali gate wano wewe muzikiti naye ngegwa mu plani ne plani ze zandibadde zikyuka to save our history and heritage. Okay. Tukedde mu kukayana mu katono naye tugamba nti tusobola tumanyi nti ebirala bingi ebiyinza okubeera saved. Twagala okumanya kati oli najja naali owa president najjawo Nakasero tumanyi nti President Museveni wadde akola entebe abamu ku bagamba nti yesulira Nakasero twagala kumanya ekitanda kye yakiteekanga wa nga gulijjo ng'osendawo ng'okola ebirala buli ajja nabibye kisira cabinet minister jabwa entebe aleeta parliament egenda kuvaawo tegenda kusendebwawo ene gitubadde tumanyi ajja kukijjawo kubeera Siroza kinasigala ngene empyalo ko ekimalirizo gizimba. Omukyala kadaga nti mbadde njagala nnyo njibeeremu naye bamugambye emyaka giyinza okusukawo osubira okuba nti ewedde. Naga naali badde speaker nnyo mu parliament eno kubanga nkoze nnyo okulabika nti tuzimba ekizimbe kino. Naye kinasinziira eri abalonzi be banaasalawo oba bamuzza abeere speaker eddemu okwesimbawo oba binaayitawo ebityo. Nga n'olaya amulayirira. Ate ndaba meeting yali ya muliro nnyo gye baasembayo bba nayo n'omukulu gw'omukaaga. Olanyanga alayira okufiira mu kitoke kyagonyanga okuba abadde amutulidde nnyo. Amutudde nnyo. Kyembuuza ye Olanya anaayitamu eri. Mumulo gye byali mu kalulu tetubijjukira byonna. Akalulu bwe twali tulaga nga balaga live. Akalulu akasinga okukwasa abantu ku mimwa akolanya kaalimu. Nga baasuza abantu babaze ebirala. Olanya n'avuga emmoloka ye n'atuukawo bagenda okulanga oli alangiridde ebirala. Amayinja ne ganyooka ye ne yesimbulira nadde e Kampala n'akayita kakalulu kakati buli omu alina kukozesa strategy ye. We are not discussing that. Twagala kuyingira mu world report nabo tubulira ekimu kyokka ekiri mu Kampala ekikwata ku COVID ekibuga Kampala gyo kyazuzemu akasatiro ku kitebe ekikulu ekibiina ekiri mu ggwanga ekikulembera eggwanga kyazuzemu akasatiro oluvannyuma lw'okuzuula bastaafu babiri nga balina akawuka aka COVID era ne batwalibwa mu ddwaliro okugenda okufuna attention ne medical care yeetaagisa naye nga abalala 17 nabo batwaliddwa mu karantini. Lwaki 17? Nabo beebuuza nti 17 babakebedde ddi? Bazinga babakebera rutinale babakebedde jjo ku Monday babakebera ku President yaliyo ddi? Yaliyo ku Lwakubiri. Bwe naye yandibadde mu karantini. Bonna babaddewo bangi nnyo kati otoyinza na kutracinga na kumanya ani yabaddewo bonna bandibadde mu karantini n'abakima empapula ey'essebo bonna bateekeddwa okuba kati nga bali mu karantini essaawa eno wiiki ebbiri bazimaleyo balyoke bazuulire eddala bali bati ninga yakujjukiranga naawe waliyo ng'okavalinga mawulire kakati yembeera ey'eggwanga tulina okutambula mu mbeera COVID tajja kugwayo naye eggwanga liteekeddwa okutambula ddyo naye ekibi nti bano babiri bagambye embeera simbi era teweetaaga ate kubasaako kasatiro bali nga bannayuganda abasinga bwe bali asymptomatic tebalaga nnyo naye nga bali positive awo mwenna mwandibaddeeyo gemateeka amatuufu naye buli alina contact akakwate ku nnaku eyagendako ku kitebe
bonna baali badde nga babayodde nga bali mu karantina ate wekisebbirezo naye president yetwamulaba tena bwe yakyama tena bwe yakwata ate mukono gwa kuprotectinga aludde nga kuprotectinga babalaze ekifaananyi ki nga beekutte ne Mukapa nga beekutte naani omulala era nga guno ogugwe gwagamba nti gwe guno nga taguwaddeeyo nga waddeeyo ke kasatiro ako akasuze mu kibuga naye bajja kubimanaginga kuba bagaye tekyetaagisa kasatiro ekisebe bakifunidde kyonna bulungi era kati bagaye bakyayangala okutwala president yali live tumulaba ng'ava mu motoka n'atambula n'atuuka mu tent n'agenda n'ayogera ate microphone akozesa zize n'avaayo kati oyo naye abalala abakenda okukwatakwata wano otambula dda wano dda tuba tulina okukutwala naye ate yajjiira amaze okwekebeza bwe yawulira olinga omumiro gukaze amaze okwekebeza tekireeza nti tebukwata yajja ndowooza ekyo saagala kiddamu nagambye eggwanga wano jjo nti president yakola bubi okwogera ng'obulago bufu ate n'amentioninga nekiri nti ye fountain of power and honor kati abantu bekanga mangero omukulu nga byagala tebiwulikika bulungi sinakyusa inajja ku TV yaffe ngamba tubadde walinga ng'agamba nti bulago nali ndi busy eddoboozi lyaffe libadde ekyo omwana ayataddeyo atya nginowanga president bwati bwayogera okay tukomewo so tugenda tunuulira era tugenda kulaba emboozi eyekuusa ku covid olunaku olwajjo kyaddaaki omukyala w'embaale oli w'emyaka 34 yafa keesa yasookera ddala eya covid-19 mu ggwanga erya Uganda baazemu ne bamuziika n'atera wabaddewo akasatiro mu kuziika awo ne ku kyalo kwennyininyini obukumbi bwe babusabye maka g'abantu nga ne distance yennyini eriwo abakugu abakomyewo okuziika omukyalo ono kiyinza okwongera okuba nga kyatadde akatyabaga mu batuuze ab'ennamisindwa katulengere emboozi eyo katugiwulire gitandika egyeva kya covid-19 mu ggwanga erya Uganda omulambo gw'omulwadde eyasooka okufa ekirwadde kya covid-19 mu ggwanga erya Uganda guzeemu okuziikibwa oluvannyuma lw'embwa okuziikula ekyagobya abatuuze ku kyalo ennamisindwa ono yali musawo wa kyalo nga yaziikibwa mu disitulikiti Namisindwa oluvannyuma olw'okufiira embaale yaddusibwa ng'ataawa era olunaku olw'eggulo omubaka omukyala wa disitulikiti Honorable Grace Namukula Watuwa ensonga yasitula mu palamenti y'eggwanga ekyawaliriza okusindikayo ekibinja ekyabaziisi Where are the children? wabula mu katambi akakwatiddwa kalaga ng'abaziisi ate 10 n'ebikozesebwa babisaba abatuuze nga n'abamu okuli n'abaana abato obwedda bali mu kifo kino ekintu eky'omutawaana kubanga kiyinza okwongera okuviirako okusaasaana kw'ekirwadde. Omugenzi mu katambi balaga nga bamutadde ku byayi na bibaati ebikadde okumubika entaana ye nga tebanassaako ttaka. Omubaka President mu disitulikiti Namisindwa Moses Wamoto awakanyisa ebigambo by'omubaka nti omugenzi yaziikibwa bubi era ng'ekizibu akitadde ku ttaka eriyekayeka. Ekyenjagala okutegeeza abantu baffe okuyita ku rediyo yo oba TV yo bino byayogeddwa mu parliament ne member wa parliament bya bulimba. Byonna bya bulimba because tiimu yaje okuva Kampala okuva ministry from Mbale tiimu yaje ne baziika mu Uganda bulungi. Naye ettaka lyaffe kirirungi enkuba wetoonya ettaka livaayo. So ettaka lyavuddeyo it was just a small crack naye tiimu yaze yesterday ettaka beyagamiririsa eseetuka era ettaka lyaffe si ddungi ery'ekitundu kino era mutusaasire esimbwa ze zakoze bwe zityo. Naye toyinza kwekwasa ekyo kubanga baludde nga baziikayo abantu abalala bo nga tebaseeseetuka badde nga baziika ebbanga lyonna. Ono omukyala gwe basoose okuziika yaseeseetuse mu baziikiddwa emyaka n'emyaka ejja. Naye kyemmanje kintu kiwa nti abo abaziisi si be baziisi ba bulijjo. Bano basoma ne bafuna ne diguri. Ni abadiguri baziika batyo. Ye bannaffe ab'Namisindwa nabo katubabuuzeeko. Lwaki baziika mu luggya mwennyini? Ennyumba eri wano muziise wano. Tebalina ttaka.
anti lisese mbadde nkayana lwaki bamuzise mu lujja ezo waliwo entaana enkadde eziriwo nga nazo ziri mu lujja ettaka tono kebalinake ne lwaki baziika mu lujja nedda bayinza okuba nga kibwe kyali ne Buganda bwekityo bwe kyali era ng'oli bwafa kyobula nti nno we baziika abantu bayitawo ku kijja lwaki lwali lujja nga mwe baliira emmere mwe bakola nnyinimu bwafa ne bamuziikamu nekifuuka ekijja terukyawomesa nakabululu lwaki baziika tukomyezeewo ebifaananyi olabe omuntu bamuteeka ku nnyumba kwennyini bagambye nti yatandise okubawunyirira bamuziise kumpi embwa zamuseseeyo naye awo ku nnyumba ayinza omuntu mwe mubajja emize n'Abaganda bakyendera babaziika okumpi bibalira okululuma olaba zino ntaana ezo si ntaana oba ntaana baddirabikanga emmeeza naye waliwo emmeeza naye emmeeza ziri mu ntaana si ntaana entaana eba malaalo naye kyakoze bulungi nti bazzeeyo bwobanga ni lwaki tebalina nkumbi lwaki tebalina bitiiyo lwaki tebalina mabaati lwaki balina kofini abo bagamba bataddeko byayi bya kofini tebayinza nakubirindako anti zonna ensi yonna tulaze nti tebazimba ne wakiri omuntu mumuteeka mu kofini ne muteekako ettaka lwaki abaana bali awo tebabagobaawo tiimu yatendekebwa ne babagande mugende mwegulire obukumbi bwe munazimisa kati nange kati waliwo obuzibu kubanga bakulaze nti covid atwambudde nnyo erina ganizi ziri nnya ezipima ebbugu mu district enamba yonna ate ngaegyo yeri ku booda gye bagamba masks zirina okubanga era bagitulazawo mu mugulire eno polas border abantu basala mu nnyanja eno ne badde eno kuva Kenya akola kutya naye kakati awo bwebanga ate bazzeemu ne bakolera mbegulire ddala kuziika kirabika nga tekyabadde kirungi e Kampala wabaddeyo ensasage naye olunaku lwajjo essasi lyanyose mu kibuga wakati jjo ensonga z'abasuubuzi abakente zinaba kuggwa omu ku bagaga yabadde azze okubanga aggula edduuka ly'omu ku basuubuzi aggyemu ebintu bye abasuubuzi ne beekalakaasa yabadde azze yalijje ne babibbamu ebintu by'omusuubuzi omusuubuzi oyo alivoko abasuubuzi ne batabuka namulaba luli ng'atabuse batabuse essasi ne linyooka mu kibuga Kampala nga gy'obeera olowooza nti tuli luddawa tetukyalinawo wabi bagambanga Central Beirut embeera eyo yasibye nga nzibu nnyo ejjinja lyanyoose naye ng'ate bano babaddiza mundu yokka ekibuga Kampala bwekityo bukyali embeera tenaba kutereera ey'abasuubuzi n'obunkenke obukyagenda mu maaso wakati w'abasuubuzi ne bannannyini bizimbe bagamba mwatugula naye ate mutusaba ensimbi ez'obupangisa emyezi ena abalala basaba 5 abasuubuzi kyebagamba tebajja kukikkiriza so kati buli lunaku tukolayo emboozi egenda ey'ekika bwetyo eraga obunkenke n'obutakkaanya obuliwo wakati w'abannannyini bizimbe n'abo ababipangisa tetumanyi ekigenda kubeera nga kiggwera ekyo banakkaanya tumanyi wino kinaggwerawo ekyo more riots anti kakali ekibuga naye twa gavumenti twagirabula gavumenti twagigamba gwe toyinza ku kibuga kyekyo anti kati babasuubuzi bakugamba bannannyini bizimbe walulira minisita lulinga agamba nti baagala kusinkana mukulu yennyini bagamba gwe minisita Katumba Wamala minisita Monji minisita Namugwanya tetwagala kulira byammwe tusobola okubaako kyonna kye tukola okukkaanya oba okusalirako bannannyini abasuubuzi naye nga twogedde namukulu yennyini naye nga lwaki olowooza buli nsonga yonna yalibadde ggwera wa president kuba bano babaka ba president era bali presentinga president mu kibuga Kampala lwaki bano baagala kwogera namukulu yennyini okulabika nti bawulirizibwa nga tebeesiga baminisita ba president abakola emirimu gye mu Kampala lwaki baagala kugenda kulaba mukulu yennyini bwambole ntukkiriza abasuubuzi okubasalirako emyezi bwegiti ate eri abakkiriza bo ne boogera ne anti abo byamusanga ali bulungi mu bizinesi yo nebeereyo gwe besangiddwa nga ali bulungi kino ekintu twebuzaabuza we talked about it and it's bound to happen again and again and again tekiyinza kuva wakati
ngoyagala waberewo normalcy mu city nga government enza kugesinga ndoze bibijja kwesetinga tekisoboka kyalina kuva ku top government negamba nti egyo emyezi gyali dead government genda kubasaba misolo tetugenda basaba taxes tetugenda kubasaba kino nakino tubasonyiye nakino nakino namwe musonyiwa abasubuzi we start afresh kati guno nagwo omwezi omulala gugenze abasubuzi tebakoze kyokka bongera kufiirwa it cannot be nti twaloose abasubuzi teri kinumanga kulaba muliro ogwo mu chorus so yo duka yasiye mu kibuga jjo ate nga akyagenda maaso tetumanyi kibigenda kubanga bikkakkanya but even that is stupid bakuba amasasi mu bbanga wagula eri abantu esasi tumanyi nti liyinza okugenda neriweta stability ekubiraawo badde bakuba birala ate nemutwaliramu obulamu bwabwe musajja ono amulaba luli nga bamukutte bamutte kitegeeza luli lwe basooka right zasooka eyali aduumira tetukoze omujjukira kati wuye edduuka alindeza bagambye nti yalese akanyambirege tumukomye aleme kujja wano kujagalanya abantu kati wuye emaali bagitutteyo wabeerawo okufiiririrwa kati fayiti eno omukulu oyo yagirimu edduuka lye lyamenyeddwa wuye omukyala bamukutte ye mukyala w'omugagga kati embeera yakusindika kwesika bitogi manya muwala w'omugagga nanyini kizimbe bizibu nnyo bannaffe abasuubuzi tubasaasira embeera gye bayitamu naye tugamba wateekeddwa okubaawo tewaliwo accident tetuyinza kugesinga bigesinga ebintu bino twakimanya nti bwe bataabeerewo order from above nti tusonyiye kino nakino namwe musonyiwe kino nga tteeka tetuyinza gamba nti abantu bagende banoonye emyezi 3 nti bajja gizuula they will manage from where government temanyi bantu how people are in bad shape eri abalina nga byamusanga na milioni z'ebitaano ku akawunti abadde aliddeko 10 kigenze ng'ebinakyabirina naye abo eri abali balivinga hand to mouth kakola kaalya emyezi ena katonda yamuyisizaawo aze mu dduuka desperately buli nusu gyafuna ajetaaga for the survival of the business government egamba bajja kwesotinga mulabe engeri gye bagigabanyamu emyezi egyena bali tebalina buzibu nga temunabagamba kuggalawo mumwe abaggalawo you must find the solution ekyo tukyogera wano bulijjo nga bulaba amawulire gaffe minisita bwe yavuddeyo simanyi bamuga empapula n'aba mukwanga budde butuweddeko n'agamba nti ababodaboda badde emyezi 3 namwe ababodaboda tubagamba kati mukole mwetegeke emyezi 3 manya bwotandika okukola nga toyingira kibuga kubanga afuta myezi 3 temujja kiyingira kaseera kakwewandiisa bewandiise bateekeke bulungi empapula zaabwe kubanga era atewandiise tajja kubeera mu mulimu mukole ebibiina ebya taxi boda ez'oku online si bizibu nanga bamanya ebintu byaffe rush hour yesembalira bajja kugamba mwatuwa ebbanga ttono mutwongere obudde badde nga mutusindiikiriza ebintu twabitegeera naye nga bagambirwa leero paka November nga lumu deadline n'enguudo zino zonna zibatalina kubanga bayitako eyo yegenda okubeera deadline okuva nga lumu November teri kukkiriza bodaboda yonna mu kibuga n'enguudo ziri ez'amabbali ze babagambye minisita yazze n'ayogera ebigambo ebyo ekyo basikiralifainze bulungi kati ate eriya bajja kiteekamu ebyobufuzi bagende babawubisaawo temwewandisa temukola mutya nga bwe kyali ku ndagamuntu abalabe baagala temwewandisa bya gavumenti bitya byakubalemesa bulemesa naye kati bondowooza ke kaseera buli omu okwetegerera n'okumanya entambuza gyagenza okutambuzaamu emirimu ebintu byakyusa tebikyalinga luli bwe tubadde tuteekeddwa okulivinga obulamu obujja naye ng'ate tunoonya ak'okulya tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tukomawo omutwe mu mpapula z'amawulire guugwo okulengera vehicles ebidduka okuyingira mu kibuga tugenda kuba tubidiscussinga bingi tosese tukatudda
Okay, tukukulisizayo mukumulo kutekwate kuwambuna katono achali Charles James Nkubuge ne Muhammad Wamala na wile fede ababuzizaako nnyo ngagamba muje baliko jona je mututake ngalo ajja kuba bulungi. No problem about that. Unafitu mbuzaako. Okay, twagala kuingira ekiri mu mpapula z'amawulire agolunaku olwaleero tandika. Daily Monitor afulumiza omutwe omukulu oguli ku ngulu gwennyini aga nti emmotoka ez'obwannannyini kati ezingira ekibuga za kutandika okusasulira oba zijja kubanga zisasulira okuyingira ekibuga. Eno ekyali proposal kikyali kiteeso, minisita agambye nti bagenda kitwala eri cabinet, then babawa go ahead babukiyitamu, then bagende maaso. Because we must find a way ekendeza kujjamu. Abantu bayinza kumala ssaawa 4 balwana kuyingira kibuga. It cannot be like that. It cannot continue forever. Atenga nze nakugamba ebintu ebimu bibeerawo nga tubonaabona naye nga kyangu nnyo okugeza kibuya roundabout. Emmotoka ezambuka Makindye baziwa akantu katono bwe kati bwe ziyitira. Naye nga space nga ziyaawo eri ka bridge ako kagaziya tetwetaaga kukola tutanulu ndala kuteeka ku buteesi myaliriro ne wagazi bwawambukayo era awavaayo tezirina we ziyita. Zepakirawo zonna nze first 100 days nende wa president oyo jamu mugoba mu kibuga in my first 100 days kubanga buli wali jamu manyiwo ne solution yawo manyiwo kakali bagambi mmotoka zirekera awo kuingira ekibuga. Indeed erije batugambye center business district eyo okwesolosa emmotoka giyingiza munda oteeka kubanga osasudde. Abataxi batugamba nti bamala buli muntu amala 20 hours mu week nze bononera mu jam, 20 hours wasted in jam, city jam ogwira kubapanya kola boti kolota esawa 20 zo buli week namba bazi wastinga na tebena kye bakoze naye nga beetulula mu jam oyo deno deri naye katono bwagamba nti emmotoka zonna ezijje ez'obwannannyini kati awo kiva eri ggwe bwoba ina sente zinasobola okubanga osasulira buli mmotoka yo buli lunaku okujingiza ekibuga ndowooza bajja kutula bamamanye omutemwa. Nasanyuse bwe mukwogera kwe kumwoko bwe bagambye nti bagenda kuleeta baasi kuba twali nefene tugamba it doesn't make sense bodo gigamba nti okoma wano nga gwe tuwadde solution abantu bayingira batya mu kibuga ne bagamba baasi bagenda zireeta na kino okukyansalinga balina ofuna transport etuuka e Makindye etuuka ekyengera training etuuka ekajjansi training etuuka ku Kaleerwe train abantu betugamba ebigambo bino bawuliranga ebiri outrageous. Abayizungu babikola mu 1901. How can we say we cannot do these things mu mwaka 2022? Are we country or what? Akati buyembere litambula bo tuba ntwogera myezi 3 nga standard gauge ugosigwa watusomere edwaliro bazimba mu naku 10 eri abachina. Ensi is now money. Kugamba bandi kwenda kole kubulita wano ne kulita wano tetwagala train esimanyo wansi twagala butwamu buyita kungulu tyani agwe twa contract tugundi akwata eri kajjansi gwe kutwate contract yegindi chwi ebintu ebikola ebini mu myaka 10 muri kwekyo ensi yavayo da naye kakati tugenda tunula priorities tulina kati mu kaseera kano covid atulibubi atuli bubiwa covid atuli tujja atulina okunoonyeza covid tulina okunoonyeza akalulu kati okuzimba leerwe essaawa eno nga standard gauge leerwe balete baasi newe baasalawo ennyini abantu balete baasi basasula balete baasi nga ziva eyo gyeŋŋambi baasi ziva ekajjansi baasi ziva ekyengera baasi ziva wa kugundi ebulenga Mityana road ziva ewa kati bayinza okuba nga bakuma buloba ziva ebuloba baasi ziva enansana oba twongereyo kakiri baasi ziva ekakiri baasi ziva ebombo era bajja kukuza bagambye nti Kampala Metropolitan Affairs Ministry erina okubanga erina weekoma anti yo kali ka central business ne bakalyoka bakawa executive buses ezingira mu kibuga tuziro bwe zituse ebakuli n'olinya eri ne ku tiketi yemu oba oyinza okuddamu okusasula awo bateesa ekyo kiba kyangu wakirwe bwebanga niti tulina system n'emu tulinga abatalina gavumenti tulowooleza kati awo ne bwogamba nti taxi zonna zive mu kibuga zisigale nga zikoma eri bbali kiba kisoboka
okudicongestinga ekibuga n'okujjamu bodaboda zino zooga ziveemu naye kati omuntu oyinza mugaa nti va mu kibuga ajjamu bodaboda ng'omuntu gw'ogamba ye Charles James Ssenkubuge musajja mukulu musajja waalinya tasobola kutambula okutambula asobola naye risiki gy'oba omutaddeko nnene ogamba omusumba bujingo nti ogenda kutambula kuva ku bakuli nze tugenda naye ku UCC ku nkiiko nnene nadda mu kusabira abantu buli ajja wanisabiddeyo wanimpadde ku ssaala musumba wanimpadde ku ssaala kati oyo atuuka ddi tasobola kutuuka otegedde kyegamba wateekwa okubeerawo sisitemu ekolebwa naye sisitemu teyinza kukolebwa okujjako ngaekoleddwa. That's my argument. You either do it or don't do it. bakitandike kuba bwe banakitandika wakati kinastallinga at some point naye nga kitandise kiringa UPE bwe yatandikibwa n'ensobi zaayo zonna nidda kinetekinga off neterera mpola naye ate tuyinza tugamba mulekeraawo nga bwe baali bakoze luli nga tutuwadde solution. Era kiringa bwolabe e-learning bwebadde nayo nti yatandika nga bwe yatandika bwetu ne bagikubamu ebituli byayo naye abamu bagazisizza abamu tebagasizza wadde kusomera ku radio kusomera ku TV so kyekiri wano ku front page balaze emmotoka za kusasula mugenda okubanga muyingiza mu kibuga. Waliwo omulodi wa Kampala wuno agamba nti ye agamba ke yatuuse mu FDC olwo atuuse eka teyatuusa kuba nti nti DP yali emwabi omutima yali anatera kusesema DP wuno agamba nti kati yatuuse mu FDC kiwede ebyange biteredde. MPs vote bagenda balonze okuba nti abantu batera kufuna ssente zaabwe ku myaka 45 bagenda kulonda leero. Okay, bagenda kulonda leero nze ngamba basigale ku myaka 5 bajja kuteesa kiba emyaka 5 ng'omuntu asevinga ssente ezo aba afuna kanene okusinga okukulizo bassaako bungi kubanga era bonna olaba kuba nabo kyebaali baagala okubanga beetaasa abantu babeera baagala ssente zaabwe sente bazirina anti kyengamba abantu ku akaunti zaabwe kwenesesefu bazibalaga buli mwezi kati owezeza bweziti baagala ssente zaabwe naye bw'ozijjayo era zikufumuukako kati gavumenti zisigale mwenesesefu ziba zizo ebbanga lyo n'ozifuna naye NSSF obukwakulizo bwe yassaawo naye yali yagala kutemako beetemyeko abatatukkiriza bukwakulizo obwo onokusevangera emyaka 10 emyaka 45 onokubanga okozi bwoti kubanga nayo bwegamba nti ekwate bonna abali mu kategori eyo bawe ssente ezo egwa teziriiwo bazikola mu investment bazikola mu treasury bonds bakola tugamba nze sincerely omuntu awana mu 5 bwayongera okusavinga for 5 more years account ebeegejjedde ddala naye at the end of the day era ziba zizo naye newe that's my opinion. Okay, etawa yino gye bamenya bagikuteereddemu wano. Okay, omusango wa myaka 25 gubadde mu kooti bagusaze safunye budde guyitamu gwetaka. Parliament passes death sentence bill kyaliwo nga 3 July 1970 nga tuline Apromit Nobote president waffe wano gena maaso mbalaze wano abasuubuzi abakwatiddwa mu mboozi gye tukolaze wali byokwekalakaasa tukyagamba maaso nti bakyabakwata nnyo okujjako nga gavumenti evuddeyo to get a solution. Ebintu tebiyinza bijja kwesootinga ebyo bya mu nnyimbe za kyavu mu kyalo bane temufumbye emmere embe banaamanya bajja kugenda era bagenda naye nga bagenda famire bagigeya therefore tetuyinza kukola gavumenti eyinza kukola bane bijja kwekola byokka. No, government works on planning. Okay, wawano bagamba nti kino kitubali twogerako kisiikudde bannakampala ekyokubagamba nti bagenda kusasulira emmotoka zaabwe okuyingira mu kibuga ate gavumenti nze ekyo kiŋŋamba tuteeka okufuna solution. Banaye tuyinza kweralikira jjamu every day kubanga waliwo wetanga nti tewali kyakukola noga tuyitewa tudde wanoga tugende naye ng'okimanyi nti woolaga yojjamu waawo wa lutentezi olwabuuza nti olaba ebitono bikyaganye ne radio ne masiki tezinatuuka ati kyakugamba nti tuli mu covid kati embeera yeeyo kakati kino kiyinza okubanga eyo 10-year program olaba eno lockdown gye baagala egenda kumala emyaka 3 okusinziira ku eno Japanese company gye bapatalinga okuba nti ezimba oluguudo tekikyaso emyaka twatandika dda nenze nabo kuva ku binanga nebyebateekawo bali awo beekuteera ojjone batugamba nti buli lunaku ebintu bibeeraawo bisasula naye nga tetuna mulimu gwe bikola
naye kakati ate bwe kibanga tutwala kati clock tower kubanga esavingibwa kati ekyo kyokka debate y'okutaasa clock tower eyinza otwalayo omwaka omulala tebagiriiko bagimenya yiino anti kati bajja kuvaayo kati raba kuba enduulu clock tower mukole mutya mudde mukole design empya okulabika nti yesigala omwana w'omwami lumu yali anyumya ne bagamba ennyonyi oba yali esinze okwetikka ekintu nga baleeta monument oba bagijjawa bali bagibyewa ne bagamba mugizeeyo ne bagiteeka ku nnyonyi obuzito obuli awo naye ng'abantu tebaagala kufiirwa bintu byabwe kati what do you remember mu Kampala essentially kikyojjukira mu Kampala biwologoma ebiwologoma nabo babijjawo kyekibuga kyaffe Kampala. Okay, why MPs Bobby's brother forced to sleep in TV studios? Ojja kubitegeera mpola mpola lwaki babasuuza mu TV studios. Okusunsulamu kwa bannaffe abalina special interest groups abaliko obulemu abalema abakulu abakadde kwatandisa olunaku olwajjo batwadde enteekateeka nga bwegenda okutambula na biki balina okubanga bagoberera akakiiko k'ebyokulonda kabirambise bulungi nnyo wano ate ne lukwago bamukubyemu ekifaananyi wano n'omukyala ne Naalongo we ng'alaga nti keyatuuse mu FDC olwo ali waka mu butongole. Musajja mukulu 17 quarantined after 2 NRM staff test positive. Ekyo nayogera wano ntusali mu studio nali mu studio 5 nengamba bannange ekyemwakutte poliisi oba yali ye Fort Portal oba yali ye Kasese ne basangako omupoliisi omu yonna ne babatwala mu karantini ne mbagamba nti that's a bad precedent nti era temusobola kukimaintaininga mujja kusanga omupoliisi omulala omu ku CPS bonna mubasirikira karantini musinga omuntu mu state house ng'alina covid yonna mubatwaleyo kati kino ekyandibadde kituufu ebintu bya NRM byandibadde byonna biri suspended wonna wandibadde waggale nga bonna bali mu karantini naddala Tango Odoi yitaladde eno yitaladde eri Tango Odoi tukwagala mu karantini self quarantine ki naku 14 ogenda okudda nga akalulu kawedde era jjo kyeyakoze yafubutudde buli yabadde ku kakiiko k'ebyokulonda naye n'agamba nti asimanyi bye kyagenda maaso paka Saturday babadde bamaliza leero nga bakola minisita ayingirewo abagambe stop the process kuba kati tuba twaganya tufune abantu bano batubulire nti kati tekigenda kukosa roadmap yaabwe ne exercise nga babadde etambula kubanga ekyasembeddwayo batugambye nti kati bagenda kusindika ku district gye birabikolebwa bive ku kitebe bakole decentralization nti exercise ezisigaddeyo zonna zigende wansi naye ne wansi naye yinza obbaayo ate akavuyo kayo kanjawulo mu kugaba empapula mubagenda okujja tetumanyi nti bonna banaasobola okugondera ebiragiro bya ministry. Special interest group nalabye omusajja ayitibwa Agri Awori his 80 years yakomyewo mu bakadde kubanga balina okubalonda balina kutandikira ku byalo bava wansi gundi yaabwe yo vote yayitamu balina okubanga balonda mu wadde parliament wate nakiise muno bakiisa vote balina okutandika ne electoral commission ye egenda kanakalu akajja 2021 yes naye bebe kubanga tetwakyogera ku nnyo ekintu ekyo kambuuze beetaagisa nnyo kubanga waliwo nze kyesimanyi siri munnabyanfuzi nnyo naye bwenkola analysis eyange mu byobufuzi omuntu okubanga akiikirirwa aba yeetaaga kuba nti oyo yennyininyini yamukwatibwako asobola okuwaayo gundi eyokusinga oba bw'okola generality tekikola buli muntu asobola okubanga awa batandikira ku myaka emeka omusajja alabise nga mukadde nnyo myaka 65 kweyongerayo musajja yabadde myaka 85 oba 81 naye yali debata omujjukira Gulawoli was very good in the floor of parliament era abantu bewaabwe basanyuse nnyo nga zze naye ati oluusi abantu beerabira bannaabwe kati bwobanga abazeeyi mu nsi yonna abazeeyi bali respected kubanga babeera bakoze contribution yaabwe eggwanga ne balituusa we bali naye no necessarily nti abantu okwogera ku kintu balina okubaamu okugeza lino etteeka lyobuli aligulumbya ba artist erigenda mu maaso lifulumidde byayise mu palamenti nga tulinayo bakatolubwama batudde bajudisi babiri nga mwebali bahonarebo
etteka ne bali bayisaako kulitalaba ne ligenda ne liyisibwa ne baliteekako n'omukono lituuse ku UCC etuulira we ligenda okukola katugamba nedda kati oluusi bw'obanga ogenzeeyo ng'ojjukira nti nakyo kikiikirira oba oketta buli kigenda mu maaso pozi ekyo nti ebeera constituency yo ng'ogivunaanyizibwako obutereevu nti bannaffe abavubuka abakadde abaliko obulemu waliwo angambye nti bakatulu bwamba neme kubateekamu abo batuwulira ensonga baali tebagenze kuteesa bagenda kufuna ku kasente ekyo nakyo kiba kikulu neteeka Kyagulanyi lyamuyitawa he got busy ne bwa president baali mu OTT ndowooza nga ate eno kino kiyitawo bagobagana mu kibuga ng'eno balina kye bayisaawo kati waliwo diversion eyo mudde ku kino naye erina okuba nga yali process bwe baba yatambula erina okugenda first reading second reading paka bwe bakola nti batya kitegeeza entula zonna tebaalimu tebamanya tebawulirako wadde akasattiro konna kyekyewuunyisa ekyo nekituukayo mu UCC yo nekimaliza nga nti ne butabu ne babufulumya ne balitwanako balingenda kumufuna olunaku olwaleero omukulu oyo nabadde naye oba ye mukulu Bosa nga njagala jayogera ku nsonga eyo naye ate saakufunye bona gumaliriza appointment z'abantu mubuzi etteeka libane mwaliisa mukamooli tinedde twaliteesa tujja mufuna ne bunaaba enkyanajja ne tuliteesa bulungi ne balikola bwe bati kati bino lirituuse twagala mu kooti yetu stopinga naye nayo tujja kuwoza kakati awo bwe buzibu olaba kakati tugenda kukyogerako ekintu ekyo nti omukulu Paul Mwiru omubaka wa Jinja East alina private members bill gyagala okuleeta eyo erabika nti egenda kusiba nti omuntu wabeera alondeddwa ye ayagala baseewo tribunal nga togenda mu kooti eri naye nga tribunal eriko abalamuzi almost 6 bakole ku petition mu nnaku 45 kakati ekyo kyalibadde kiyamba nti ono omuntu ne bwabeera nga omusango tegutambula kutuuka eno naye nga tunuulira olabaka ba parliament abaali ne parliament ey'omwenda emisango gikyagulumba mu kooti naye nga bo basigala batwala akasente basigala batudde bagamba twayisiza order echallenge ga order yasoose atule nga asigale nga mbaka wa parliament application is disposed of kati yagala kati singa kino kyali nga kisoboka nga kyogamba nti ennaku 45 ezo bagamba eza kooti bali basooka tribunal mangu awo ne batuula mu nsonga ezo ekyo ne bakijjawo ekyo ne kivaawo naye tulina kati tunula case backlog egenda okubeera awo tambuza bino tambuza eno ogwakatonde gunasalibwa nyakakyo katulu bwamu tegunasalibwa okay tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tukyagenda maaso ne discussion ezituwoomera tovaawo tukomaawo